Mukama yeebazibwe mwenna abangoberera abayigidde awamu naffe ebbanga lino lyonna weebale okubeera ng'ongoberera. Twebaza Mukama atukuumye era n'atuwa obulamu. Tukyagenda mu maaso ne omusomo gwaffe ogukwata ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, okubeera ng'osobola okwekolerera ebizibu byo n'obeera nga ggwe obyesisinkanira nga tobirekera balala kubeera nti no bebabisinkana, naye n'obeera nga ggwe obyesisinkanira. Tukyatambula tutuuse ku kitundu eky'19 naye weebuuze gwe waakalaba bimeka oba wakagoberera bimeka. Bw'obeera ng'olina by'otannaba kugoberera, manya nti eriyo ebitundu ebyo era osobola okubisaba ne tubikuwa oba okusubscribinga n'obeera ng'obifunira ddala bulungi. Tuzze nga tulaba enjawulo eri wakati okukola n'obugayaavu ate n'okukola n'obunyiikivu kye tuliko kaakati, naye nga akatundu ke tuzze nga tugabana twogera ku omugayaavu yaluwa okusinziira ku byawandiikibwa. Twalaba ekisooka nti omugayaavu y'oyo atayagala kukola oba agaana okukola. Ekyo twasookerako. Ne tulaba nti omugayaavu y'oyo anyumirwa ennyo okwebaka ng'otulo tumusingira ebirala byonna. Ne tuddamu ne tulaba ekyokusatu nti omugayaavu y'oyo atya okubeerako ne kyatandika, ate bw'abaako ne kyatandika takimaliriza, akikomya mu kkubo. Amaanyi ge agasooka ne gabeera nga gamufiira bwereere. Omugayaavu ne twongera okubeera nga tumulaba nti y'oyo alaba obuzibu mu buli kintu, nga ye alaba mu buzibu mu buli kintu. Nzijukirayooko omuntu omu yatandika essomero lye. Bw'alitandika n'abeerako gwe yeesiga n'amuteekamu abeere ng'aliddukanya. N'aliddukanyizaako nno emyaka. Naye kaakati mu kitundu omwo mwennyini ne mujjamu essomero nga lyo lya gavumenti erya bonna basome, nga kitegeeza abaana bajja kuva mu lino ery'okusasulirwa bagende mu liri erya gavumenti. Kaakati eyali addukanya essomero ye kye yasooka okulaba mu ekyo bwe yalaba nga erya gavumenti lizze, n'amanya nti kati abaana lino bajja ddivaamu bagende mu liri, era n'aggwamu. Ye kennyini ye yagenda ng'agamba abazadde b'abaana nti bannange tugenda kuggalawo engeri gye wazzeeyo liri erya gavumenti kubanga mmanyi nti mujja kutwala abaana bammwe mu liri. Naye nga eyali alitandise ye tamanyi, naye kati omukulu w'essomero y'ebyo by'agamba. Kaakati ekiseera kituuka, eyali atandise essomero aweereza emisaala egy'abakozi, abasomesa n'abakozi n'agiweereza. Kaakati oli n'amugamba nti ate ssente ze waweereza tya nti emisaala egy'abakozi etaamu eno nti essomero twaliggalawo. Ono n'amubuuza nga nze tewambuulira nti muliggaddewo era kiki ekyaleetera okubanga oggalawo essomero, nti anti waliwo erya gavumenti eryajja ne libeera wano era nemmanya. Teyalinda nakulaba oba abazadde banakyusa abaana, ye yalaba bulayi nti erya gavumenti kerizza ery'obwereere erye rigenda kuvaawo era ye n'alangira nti liggaddwawo. Naye eyatandika essomero ye yali munyiikivu, yajja n'agamba nedda ti nina ekyokukola mu mbeera bweti, nze sirabamu buzibu, nina ekyokukola. Ye kye yakola kwe kunoonya abasobola okubayambako okuweerera abaana mu ssomero lino. N'agenda ng'ategeeza abazadde nti bannange mutuleetere abaana, nti kati twafunye n'abagenda batuyambirako. Mwe abazadde temugenda kubeera nga mwe musasula, naye twafunyeeyo abagenda batuyambirako. Kati n'abeera nga essomero liddawo bulungi nnyo olw'omunyiikivu eyalitandika, naye nga ye oli eyali aliweereddwa ye yali amaze okuba nga aligadde nawo, ye nga mu buli
kimu kyonna ekiriwo yakiraba mu buzibu bwereere. Era twayongera ne tulaba mulundi gwayita nti omugayaavu akola bubi banne, ayisa bubi banne, abamwesigamako oba bakama be, ng'oyo gwe naakabawa ekyokulabirako ti mukama we amulekedde essomero naye ye amaliriza ng'aliggaddewo, ng'alangidde nti tuliggaddewo nga tategezezza na ku mukama we. Kati ekyo ekyomukaga kiga nti omugayaavu ayisa bubi banne, teri ayagala kukola na mugayaavu nga bwe nabagamba omulundi ogwayita, teri ayagala kukola na mugayaavu. Era mu Bayibuli mu ngero mulimu ebigambo oluusi bakiyita okukola ng'otenguwa, naye ate nga kyekigambo kyekimu era kyekivuunulwa nti okukola n'obugayaavu, ng'okola n'obugayaavu. Ngero essuula 18 olunyiriri olw'omwenda luga nti era n'oyo atenguwa ng'akola emirimu ye muganda w'oyo azikiriza. Era n'oyo atenguwa ng'akola emirimu ye muganda w'oyo azikiriza. Naye nga kitegeeza ki? Enzivunula ey'Oluganda empya egenda kubeera ng'etunnyonnyola ega nti olunyiriri lwe lumu olwo lwensoma, naye mu Bayibuli ey'Oluganda enzivunula empya wagamba nti oyo akola emirimu n'obugayaavu talina njawulo n'oyo agyonoona. Oyo akola emirimu n'obugayaavu talina njawulo n'oyo agyonoona, oba eryega nti ye muganda w'oyo azikiriza, azikiriza emirimu egimaze okubeera nga gitandikibwawo naye n'amaliriza nga ye kyakola oba byakola bigireetera kubeera nga gizikirira. Kati enzivu n'enaku zino yega nti oyo agyonoona. Omuntu akola nga mugayaavu amaliriza nga kyennyini kyakola ate ye yakyezikiririza okukijjawo oba yakyeyonoonera. Nti oyo akola emirimu n'obugayaavu talina njawulo n'oyo agyonoona. Nayogerako bwe nali nga njigiriza ne mbagamba ku bano abasaawa omuddo, abakozesa akuuma akasaawa omuddo. Abantu bangi balina obuuma obwo naye nga be bakolera bamaliriza nga beetamiddwa. Omuntu n'ajja n'asaawa n'atasaawa nga bw'ateekeddwa okusaawa. Oba luli nga bwe nabagamba n'akusaba amafuta n'addamu n'akusaba amafuta. Olujja lumu naye n'akusaba amafuta emirundi 2. Kati n'ogamba yazze nga tamanyi nti agenda kukozesa mafuta. Ate abalala bw'amala okusaawa nga bw'agusaayo omuddo gwonna bw'agukolekerawo nga taguyodde. So nga omuntu ayagala okuwoomya omulimu gwe gulabike bulungi n'omulala abeere nga ajja kumuyita ng'omulala ajja kukubuuza nti ani akusaayira wano, n'osobola okumugamba nti nja kukuwa ennamba ye, nja kukuwa ennamba ye, musajja ansaayira bulungi. Naye ng'eriyo oli abuuzabuuza nti ani yakusaayidde bino, ani yakusaayidde ebifaanana bwe biti, nga kitegeeza gwe omulimu gwe kennyini gwe ogweyonoonedde. Naye ate nga munno ye akola omulimu n'agukola bulungi nnyo ne kimaliriza nga afunye bakasitoma okuva ku mulimu gwe gwakola. Omulimu gwenkola, ekyo kyenkoze kye kirina okuba nga kintunda eri abalala ababadde batammanyi. Kati buli lw'oba ng'okola omulimu beeramu ekirowoozo ekyo ekigamba nti njagala nkole omulimu guno, nti singa omuntu omulala anaaba alabye kyenkoze kijja kumuleetera naye okwagala okumpita mu mukolere. Eriyo omuntu omu gwe mmanyi yatandika mpola mpola nga makanika, naye n'abeera nga mu kukanika kwe akanika n'obunyiikivu ng'akanika n'obwesigwa. Naye bw'osanga olwaleero amamotoka agatwalibwa gy'ali ag'abakungu, ag'ebitongole ebitali bimu, naye nga buli omu ayagala, abeera n'emmotoka nnyingi, oluusi n'agamba nedda munnange ti emirimu nkyalinako mingi, naye ng'abantu bagamba nja kugumiikiriza gw'obeere ng'onkolera. So ng'ate awalalawo oli atuula n'ava ku makya n'azibya
nga tafunye siga nti tafunanga ku bakasitoma naye nga bakasitoma bwe bajja okubeera nga abakanikira ng'akanika bubi. Siyinza kwerabira omuntu omu yatufunira makanika n'agamba ngenda kubafunira omuntu abakanikire nekye twali twagala tukanikire kyali kyakubeera ng'akanika breaks ez'emmotoka ebiziyiza atukanikira ebiziyiza eby'emmotoka. Naye ye kye yakola nti butyubu obuseke obutambuza break fluid mu kifo ky'okubugula yasaba ssente tuzimuwe era ne zimuweebwa, naye mu kifo ky'okugula butyubu obwo yafuna buno obuseke bwe banywesa, obuseke bwe banywesa soda bwe yateekamu, era olwalinnya bwe tuti break ne bwabika. Mukama n'atuyamba kuba twali tugenda kufiirwa famire ennamba, naye nga twatutte emmotoka oli n'agikola ne tumusasula ne ssente, naye atassaamu kitiibwa mulimu gwe omugayaavu mu kukola ebyo byakola n'amaliriza nga yali agenda tuleetera okufa. Naye Mukama n'atuyamba nti buleeke bwegwayo eyali avuga n'amanya ekyokukola n'abeerako akayumba akamu mwe yayingira n'atayingira mu luguudo wakati, famire n'etaasibwa bwetyo. Tugenda okutwala buleeke kuzikola, omuntu omutuufu ng'atugirayo ng'aga nti muddira mutya obuseke buno bunywa soda ne mubeera nga bwe mwateekamu? Ne tumugamba nedda, gye twatwala okubeera ng'atukolera buleeks ekyo kye yakola. Kaakati omuntu omugayaavu akola emulimu gwe n'obugayaavu teri amwagala, asuula n'abalala mu buzibu. Njagala kubeera nga nnyongerayo ekintu ekirala ku bikwatagana n'omugayaavu, nti omugayaavu tagenda kufuga, omugayaavu tafuga, omugayaavu tafuga. Bayibuli egamba nti omugayaavu bagenda kumukoza omulimu ogw'obuddu, tagenda kufuga naye ye agenda kubeera muddu w'abalala. Naye omunyiikivu ye agenda kufuga, omunyiikivu mu kukola by'akola agenda kufuga, naye omugayaavu ye bagenda mukoza omulimu ogw'obuddu. Omugayaavu aba muddu w'abalala ennaku zonna, so nga ate omunyiikivu ye agenda kubeera mufuzi. Omunyiikivu agenda kufuga abagayaavu. Oli mugayaavu, omunyiikivu agenda kufuga. Naye kye wandibadde okola kwe kwefubako n'obeera omu ku abo abanyiikivu, naawe n'obeera mu abo abanyiikivu abagenda okufuga. Ngero essuula 12 olunyiriri 24 nzivunula enkaddega nti omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu balimukoza omulimu ogw'obuddu. Omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu balimukoza omulimu ogw'obuddu. Mu nzivunulo y'ennaku zino yeegamba nti okunyiikira okukola kukufuula wa buyinza, okunyiikira okukola kukufuula wa buyinza. Singa weefubako n'onyiikira mu ekyo ky'okola ofuuka wa buyinza, ofuuka mufuzi. Naye omugayaavu akozesebwa omulimu ogw'obuddu. Omugayaavu aba muddu wa munyiikivu. Kaakati tulina okusalawo, nze naawe tunaagwa ku ludda ki? Naagwa ku ludda olw'abagayaavu ne mmaliriza nga ndi muddu w'abalala, oba naagwa ku ludda olw'abanyiikivu ne mmaliriza nga nze nfuga abalala, nga nze nina obuyinza ku balala. Mujjukire omuddu ayogerwako nti oli muddu mugayaavu. Omuddu yakola n'obugayaavu, n'omuddu yakola n'obunyiikivu. Eyakola n'obunyiikivu n'agambibwa beera n'obuyinza ku bibuga ebirala. Ate
ono yakola n'obugayaavu naga nti oli muddu mubi mugayaavu, nakuwa ebintu byange okubeera nga onkolera naye n'omaliriza nga tokoze nesifuna magoba mu ekyo kyenakulekera. Kaakati obugayaavu bufaanana bwe butyo nti bukufuula atalina buyinza ku balala. Obugayaavu bukuleetera obutaba na buyinza ku balala, bukuleetera obutafuga balala, ne bukuleetera okubeera ng'ofugibwa bufugibwa. Okukola tuteekeddwa okukola naye tukola tutya? Bw'okola n'obugayaavu, Bayibuli etutegeezezza, bw'okola n'obugayaavu ogenda kufugibwa abalala. Naye bw'okola n'obunyiikivu oyinza okutandikira mu kubeera nga ggwe okozesebwa, n'okola n'obunyiikivu n'omaliriza nga ggwe okozesa abalala lwa bunyiikivu bwo, nga ggwe okozesa abalala. Nzijukirayo omukyala omu eyatuwa obujulizi nga yatandikira mu kubeera nga yali yeeweerera, nga yeeweerera naye yanyiikira omukyalo oyo. Yava mu kyalo ewaabwe n'ajja mu kibuga ewa mwannyina, nga mwannyina alinawo akazigo kamu naye amuleese amugambye jangu oyiiye obulamu. N'ajja n'ayiiya obulamu. Kye yasookera ddala okukola nga yakajja mu kibuga kwali kukima mazzi. Mwana wa buwala naye n'abeera ng'akima amazzi, ng'agakima ku mutwe, agenda ku luzzi ne yeetika ekidomola n'akitwalira ayagala, n'afuna ssente. Ssente ezo n'agenda ng'azikuŋŋaanya mpola mpola, nga tazirya kuzimalawo, n'anyiikirira mu mulimu gw'ogwo ogw'okukima amazzi. Ekiseera ne kituuka nga obusente bwazze ng'akuŋŋaanya mpola mpola, ng'asobola okusiika ebinyeebwa. N'amaliriza nga emisana akima amazzi, akawungeezi ssente z'akuŋŋaanyiza n'abeera ng'asiika ebinyeebwa, n'abisiba bulungi n'abitambuza mu birabo awanywerwanga omwenge, ng'akuŋŋaanya ssente ze. Ekiseera ne kituuka nga ssente ziweze, yali akomye mu bibiina bya wansi n'agamba kaakati nja kusobola okuddayo okusoma. Ne yezzaayo mu ssomero n'atandika okweweerera kuba baaba we yali tasobola kumuweerera. Naye njogera ku muntu omunyiikivu nga yatandikira mu mbeera eya wansi mpola mpola, n'agenda mu ssomero n'asoma. Bwe yali ng'akola siniya ey'okuna n'agamba kaakati sijja kusobola kubeera nga nkima amazzi, sijja kusobola kutambuza binyeebwa kubanga nina okwefubako. N'ategeeza omukulu w'essomero nti munnange nze neeweerera, mbadde nkola emirimu bwe giti ne bwe giti, naye kaakati mu siniya eno ey'okuna nina okwefubako okulaba nga nsoma nga mbeera ku ssomero. Njagala onfunira akalimu ke nkola ku ssomero wano, nsobole okubeera nga neesasulira fiizi, nneme okubeera nga ŋŋenda okukola okufuna ssente ebweru, naye mbeere wano, mbeere na mu kisulo. Headmaster n'amuwuliriza n'amugamba naye munnange, omulimu gwe tulinawo omwana wange nga gwa kulongoosa biyigo, kulongoosa toilets. N'agamba nja kugukola. Era omwana omuwala oyo yamaliriza nga alongoosa ebiyigo, banne babeera nga bakyebase, ye n'agenda mu biyigo n'abirongoosa bulungi nnyo, n'afuna ssente, ne yeesomesa n'amaliriza siniya ey'okuna ate ng'agiyise bulungi nnyo. Naye mu kwagala okufunza ebintu bino, omuwala oyo yamaliriza siniya ey'okuna n'agenda asoma obusomesa. N'asoma obusomesa, bwe yasoma obusomesa n'afuluma, n'atandika kubeera nga asomesa mu masomero ag'abalala. N'asomesa mu masomero ag'abalala.
naye ekiseera kyatuuka olw'obunyiikivu bwe nga bamuwa n'obuvunaanyizibwa obulala, bamuwa obuvunaanyizibwa buno na buno na buno, naye ng'obuvunaanyizibwa gye bweyongera n'ensimbi gye zeeyongera. N'akuŋŋaanya ng'ensimbi ze ez'obusomesa n'amaliriza nga kati atandise essomero nga lirye, n'afuuka dayirekita w'essomero, naye ng'olugendo lwe luwanvu. Yatandikira mu mbeera ey'obuddu, naye olw'obunyiikivu bwe n'amaliriza nga kati yalina baafuga, ng'alina obuyinza ku ssomero erirye. Kati Bayibuli etugambye nti omugayaavu balimukoza omulimu ogw'obuddu, naye omukono gw'abanyiikivu gulifuga. Omukono gw'abanyiikivu gulifuga. Ku mulundi guno njagala nkome awo ku kwogera ku bikubatagana n'abagayaavu oba n'obugayaavu. Kati ku mulundi oguddako njagala njogere ku banyiikivu, tulabe ye omunyiikivu afaanana atya, omunyiikivu y'ani, omunyiikivu akola atya. Kubanga kitugwanidde okukola n'obunyiikivu tulyoke tubeere nga tufuna ebyo abanyiikivu bye bafuna, tusobole okweyimirizaawo, tusobole okubeera ng'ensonga zaffe tuzeekolerako. Kakati ebyawandiikibwa bijja kutuluŋŋamya nti ye omunyiikivu aba atya, omunyiikivu akola atya, akola n'obunyiikivu akola atya. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Mwebale goberera.